Abatuuze b'ekyebando Munansana basatidde abaana bwe bazise enkoko mu ttaka ly'omuntu ne bakolawo ekyefaanaanyiriza amalaalo g'omwana omuto ne basaako n'obuwandiike nti baziseewo omulambo gwa mwana. Gye baakozeewo efaanagana ng'ekijja yagikoze nga aziise ekijja. N'ekyokubiri ekiwandiiko kye yataddewo nga bakiwandiise nti wano waliwo omulambo gw'omwana. Nnyini kifo Martin Kibirango bino olubira byaddukidde mu baakakiiko k'ekyalo era nga bali wamu n'abaddukirize bakuŋŋaanye olwo ebibadde bigenda mu maaso ne babirabira wala bambega abapoliisi basooke bajje beekebejja ekifo. Ande ky'obubaka obuliko olwedde bubadde buntiisiza nti wano waliwo omulambo gw'omwana. Naye ngenda okutunula wansi nga bwe mulabawo wansi fomati y'ekintu kiringa kijja amalaalo. Kibiranga agamba nti balirwana be bamuzuukusiza ku makya era nti afunye okutya nga kyalabye abadde takirabanga nga yeewuunya ne kye bamulanze era nti talina mbiranye na muntu yenna. Kubanga nakomyewo kiro nnyo abatuuze ne bampita ne baŋŋamba ekipande ekiri wano wakirabye bituufu si bituufu konzo kipande ki nga sinnakiraba enzo kijja okukiraba emabega w'enju zange nga bagamba ekipande kisoma kigamba wano waliwo omulambo gw'omwana. Ssentebe w'ekyalo Richard Mwanje asoose kutegeeza nga mu kitundu bwe mulimu abantu ab'amawanga amangi kw'ossa n'abakyala abazaala abaana be batasobola kulabirira nga bandiba nga be bassa omwana n'aziikibwa mu ttaka ly'omuntu. Naye ng'ebireese ensonga ng'eno mu kitundu tulina amawanga mangi mu kitundu different tribes nyingi mu kitundu. Bonna obwedda bino babyogera tebannategeera kiziikiddwa mu kifo kino okutuusa lwe wazza omuvubuka abategeezezza nga bwe waliwo abaana abaziise enkoko era nti be baataddewo n'obuwandiike ekyewanisiza ekyalo emitima. Enkoko baana bantu bakulu. Ono omuvubuka abakulembeddemu n'abatwala ewabo w'abaana bano abakoze kino era Osiyo Bima n'abayitayo ne batandika okwerumiriza bokka na bokka nga bwe baziise enkoko ne bateekawo n'ekiwandiiko okutiisa abantu. Ono yagambye owandiike gwe wandiikire abaana bano bakwasiddwa enkumbi ne basimulayo enkoko gye baziise era ne bagiggyayo ekikuŋŋaanyiza abantu era bano mbasigadde babeewuunya. Oluvannyuma Kibirango nannyini kifo atubuulidde embeera gy'ayiseemu ng'abadde ayagala abaana bano bakangavulwe. Nga bano banyuma kibooko lwakuba gavumenti yakola ki yakiwakanyamu naye nga nawe kati banyuma kukuba kibooko. Yeebaziza poliisi n'abakulembeze b'ekyalo olw'okusitukiramu. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.